entiisa ekedde kubuutikira kibuga Mbale naddala ku luguudo oluva Mbale okwolekera Tororo. Kino kiddiridde akabenje akatiddewo abantu basatu, mmotoka y'ekika kya Fuso bw'eremeredde omugoba waayo okumpi ne paaka ya bbaasi. Omugoba agezezzaako okwewala okutomera bbaasi 3 ezibadde zitikka era bw'atyo n'ayingirira abavuzi ba boodabooda 2 nga ziriko abasaabaze. Bano agenza abakululira mu mupiira okutuusa lw'atomedde emmotoka endala ey'ekika kya pick-up double cabin, eno nayo ng'etomedde abantu abalala 2 nga bo bafiiriddewo. Abantu 5 be balumiziddwa era ne batwalibwa mu ddwaliro e Mbale. Biddwemu abantu abawezenga kumpi 4 abalambirira. Mmotoka Fuso n'eva eri engulu kati n'etomera double cabin. Bw'etomedde double cabin n'esanga muzeeyi ng'atudde wano ku sutuulu. Kati double cabin n'emukuba n'agwa eno wansi mu gguuli n'emuleeta mu mmotoka wansi. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Elgon, ekika akakasizza eky'abantu abasatu okufa. Omusango agutadde ku abadde avuga Fuso. Eno mmotoka ekika kya Fuso yafunyeemu mechanical problem bw'etyo n'eremererwa okusiba n'esaabala bano abantu. Omusango agutadde ku abadde avuga Fuso. Ono asabye abagoba ba mmotoka bulijjo okwekebejja mmotoka zaabwe nga tebannaba kuzivuga.